Ali ku Delta TV nkwebaza okubeera nti okyekumiddeko. Tuli mu program obulamu nga mu kitundu ekisoose mbadde n'abavubuka ano nga twogera ku nsonga za Mukenenya ng'ezira tubadde tudisimbye ku bavubuka. Era ensonga nnyingi zibakuwadde lwaki Mukenenya akyalemedde mu bavubuka newankubadde gavumenti ebitongole byannekiwa abantu bazise kinoomu bavuddeyo ne boogera ku nsonga za Mukenenya mu ggwanga. Kibasinze osimbako essira ye Mukenenya okubeera nti akyalemedde mu bavubuka, obwavu mu bavubuka. Omuwala aba talinaamu zimubeezaawo abeera asikirizibwa, abeera asindiikirizibwa okugenda ku musajja alina ssente asobole okumubeezaawo ate nga tamanyi ayimiridde atya. Ne bavubuka bannaffe bennyini oba tolina ssente nga ggwe omuwala tolina ssente omulenzi ate ne waba wakugambako ng'alina ku ssente tomanyi bw'ayimiridde ne mugenda mu kikolwa ekyo. Of course oba tomanyi bw'ayimiridde waba alina akawuka obeera olina okukafuna ate naawe n'okasaasaanya n'obuteekebeza kikyali kibi nnyo mu bantu bonna wabula si bavubuka bokka. Kakati ndi kuona abakulu abamu balina kubeera nga beeyanjula nabo tugende mu maaso. Kansooke ne ku mukono gwange ogwa ddyo. Balamusiza nnyo mwena abatulaba. Amannya gange nze Ruth Ninsima Mbalinda nga nze akulira ekitongole kya Friends of Canon Gideon Foundation nga Executive Director. Ku mukono gwange ogwa kkono bangi mumulabyeko naye munaye muyinza okuba nga mulundi gwammwe ogusoose okumulaba era alina okweyanjula. Mbalamusiza nnyo mukwano gya Delta abalabi. Amanya gaffe gange nze Reverend Canon Professor Gideon Baguma Byamugisha mukwano gwammwe muwaniridde nnyo okuwangala n'akawuka emyaka 28. Mu kitundu ekisoose tubadde n'abavubuka ano kano twogedde ku nsonga lwaki Mukenenya akyali waggulu mu bavubuka, lwaki akyagaanidde mu bavubuka newankubadde okubirizibwa kubaddewo okw'amaanyi. Gwe muli oba olaba abavubuka balina kye bakozeewo ku nsonga za Mukenenya oba bakyalemedde emabega nabo? Abavubuka waliwo kye bakoze era nekyokukendeera owulira ng'omanyi waliwo ekiseera kye twabeeranga ne Siriimu mungi nnyo naye we okukendeeza okwo abavubuka bakola drive bakulembera ojjukira program gye bayitanga Youth Alive. Youth Alive ya Sister Dagani ne banne abavubuka abo bakola omulimu munene okupostponinga okwegata okutestinga bakola mulimu munene. Abavubuka nakano mu myaka gino 10 bavuddeyo nnyo okulaba nti bateekako ebibiina ebya abavubuka balina akawuka ka Siriimu abazaalibwa nako abakafundde makati awo naye nga bavubuka ne beerwanako okulaba nti bakendeeza okusosolwa bajumbira testing bajumbira eddagala ne adherence badde kizibu mu bavubuka naye kakati bagenda bavaayo. Okay. Kati mukyala ono gwe oba olaba muli abavubuka twogere ku baana abawala. Abaana abawala nze mu ndowooza yange nange nzikiriziganya ne Kanoni ti abaana tebatudde. For instance bw'oba olaba kati nga leero waliwo gye tuva mu organization etutwala eya Nafopano abadde ne EGM naye ng'olaba abaana abawala abavubuka bavaayo kuyigiriza bannaabwe, bavaayo okulaba nga basomesa. Olinawa personal testimony ye nga bwe yali nga talumyemu yadde kiraga nti avuddeyo ate ayagala abaana abawala abalala bamuyigireko. So nze manyi nti balina kye bakozeewo era otunulira kati nga programs z'okusoma abaana abawala ate bajumbira nnyo. Kati omwana waba ajumbidde okusoma kabibeere nti oba mu secondary oba mu university oba mu technical mu section eyo yonna gyali kimuyambako okusigala ng'ali ku mulamwa nga tali eno ate bw'awankawanka bw'anoonya abasajja bw'afumbirwa bw'atyo. Ali ku Delta TV ndowooza obiwulire ebyo nabyo abavubuka balina nabo kye bakozeewo tebeetuddeeko nnyo. Tebeetuddeeko ng'abamu bwe bakirowooza nti abavubuka tebafuddeyo kwekebeza. Kubanga wolabira nti balina kye bakoze. Tulinawo wano kati mu Uganda organizations nga 4 nga zonna za bavubuka
nga bekebezza ne bakakasa nti balina n'akawuka ate ne batakomaawo ne bakola ne organizations weziri tulina UNIPA tulina UIP nga mubeera muli nga director omufumbi akiliininga bonna nga bavubuka naye nga kye bakola kwebuulirira na kubuulira banaabwe abali ebweru. Kakati kano abavubuka gwe buli obola beetaaga kuyambibwawo. Omanyi abavubuka, thank you very much Rita, abavubuka abantu abalowooza nti bitalina kye bakoze baconfusing ebigambo bibiri. Balowooza nti abavubuka bagaanye so nga abavubuka oluusi balemwa nga bo bennyini obwagazi we buli baagala bateekeko contribution yaabwe naye bw'aba nga talina information emala bw'aba obuyigirize bambi yakoma mu P7 mu P6 n'ava mu nsomero kwegamba olaba nti oyo aba ayagala kubaako kyakola naye ng'obusobozi buki so mu kifo kyoga nti abavubuka bagaanye okukyusa empisa community kubanga kati World Day tuli kumulambya okugamba nti community is making a difference nti ebitundu ebyetoolodde abavubuka mwe basula mwe basomera mwe basinziza byo bikozeewo ki kwegamba ebitundu ebyo byandibadde nga biraba abavubuka ne bagamba ebintu 5 bye tulina okunyweza ku bavubuka. Ekisooka okubawa information emala mu budde obutuufu. Ekyokubiri okuchenjinga endowooza zaabwe nga balowooza nti Siriimu oba talina kyayinza okukikolako n'omuyamba. Ekyokusatu n'omuwa skills. Waliwo skills nga 3 ez'endaba abavubuka ze beetaaga ate bw'oba ogimuwadde madamu Idi nga bwagambye bw'oba ogimuwadde n'ogiraba nti ekola. Waliwo skill ey'okunegotiatinga abstinence nti omuyigiriza n'ogamba bw'oba otayagala kwegata kino oyo okyogera bwoti ne bwoti. Waliwo skill eya negotiating safe sex nti bw'oba nga oli muvubuka naye ogenda kuyingira mu bufumbo waliwo engeri gye bakuyigiriza nti bw'oba nga oli tomumanyi kyali oba omumanyi naye mugenda kwegata okola bwoti ne bwoti. Eyo nayo skill. Waliwo skill ey'okufuna enyingiza n'omanya nti owaye gwe naatandika okusabiriza eyo munyo esimu nja kufuna obutawa. So n'omuwa skill ey'okwebeezaawo ey'okufuna obuvumu obugamba nti ku chapati tojja kunkwatira ku chapati sebo ekyo kigaanyi. Eyo skill ziri 3. Then ey'okuna service nti okubawa service n'omanya nti abavubuka tebaagala oluusi kugenda mu general testing centers oba n'omuwa kibayita youth friendly corner service nti eno abavubuka yes. Ekyomukaaga kisembayo okubawa supportive police environment. Kati nga wano olaba katukyalina etteeka erigamba nti bw'onoosiiga kawuka tukusiba. Kati olaba nti ekyo kireeta abavubuka oluusi okutya okwekebeza kubanga gwe basiba y'oli amanyi nti akalina. Kitegeeza bw'engaana okwekebeza ensigalira awo bwe banteeka mu kaduukulu nze ngamba munayinsi nali simanyi. So tulina okunoonya amateeka agayamba so si mufoka kifo twavumbulayo ekigambo kye tuyita miss action. Nti waliwo etteeka oba poliisi gy'oteekako ng'olowooza osolovinga problem naye ng'ogikola waasi. So waliwo tutunule police environment. Ekyomukisa omulungi Uganda Disc Commission olwaleero tugambye nti anti-stigma policy egenda kufuluma. Njasonga nnyo okulaba eyanganga etya amateeka ngaago agatayamba abavubuka wabira nga gabongeramu stigma ne discrimination n'okutya. Okay. Kakati gwe muli olaba abavubuka bayina we basigaliddeko emabega mu nsonga za Mukenya era nga mukozeewo ki nga mwafukagivu? Neyanza nnyo Madam Rita. Abavubuka of course nga wetugambye government erina kyekozeewo ne communities zina tukozeewo bw'ogenda mu makanisa olaba nti at least buli kitongole kirinawo section y'abavubuka naye era tugamba nti
tukyasobola okwongeramu amaanyi buli omu waali n'amanya nti omuvubuka yalina okukwatibwako atayina aleme kukakwatibwa ate alina tumuyigirize engeri gy'abeerawo ku ddagala nga tetasiize mulala. So faawo wetuyingiriramu mu Fokagifo kubanga abantu bangi batubuuza naye nga mmwe muli HIV related organization ate nga mulina institute bikwatagana bitya era bangi nnyo bibabuzaabuza. Kakati ate zino technical skills zikwatagana zitya ne vision yamwe ya HIV defeated. So n'obanyonyola mugamba omwana ono gwenkutteko ne technical skill ne muwa ne holistic skills endala nga life skills okumanya ebyo kano byadagamba okunegotiatinga safe sex okumanya okweyogerako n'omuwa business skills. Omwana oyo tagenda ate kugwa mu ziri unnecessary traps zatandigguddemu kasitoba ng'omuyigiriza abaana baba bize. Nina abaana kati ab'amasannyalaze omukubira n'omunonya nga tomulaba madamu ndi bize ndi enetololo ndi kakati oyagala funa ddi obudda mu kulawuzinga ki. So ffe tuyina ffe mwema njogera ku bavubuka eyo ye entry point yaffe nti omwana ono oyagala awona akawuka oyagala aleme kakwata oyagala akayina asobole abeere nga asobola okubeerawo afune productive life naye togenda bikola from a conference room timbayise njala basomesa kawuka ku 3 ne baddayo. So ffe tubakwata emyaka 2 nga bwasoma eno bwatunga eno bwabajja eno bwakolaki naye nga ne HIV amufuna ate bwamulaba kubanga amulaba physically n'alaba ku kanoni n'ababeerera live example n'aba encouraging. So that's what we do, how we do it at Fokagifo. Njo omwana omukwata holistically ne HIV n'agivunuka nga oluusi nga tategedde nakutegeera nti bye twamuyigiriza bye bimuwonyeza HIV. Kakati nga tusemberera olunaku lwa Mukenenya nga we muli rated canon naawe ovuddeyo okubeera ekyokulabirako waliwo kyonna kyonna omuntu kyasuubira nti ekitongole kino nga mmwe abavuddeyo Abafokagifo mulina kye muteekeddewo abantu ku nsonga za Mukenenya kubanga Idi agambye nti yegwe live example eri abaana abo aba institute kati waliwo kyonna kyonna kye mugenda oyisaamu abantu n'okutwalizaamu ng'eggwanga okulaba nga tusemberedde olunaku lwa Mukenenya. Anti kakati nga bwakugambye Idi nti buli kitongole kirina engeri gye enkizo gye kikwata ku Siriimu. Bw'ogenda ku AIDS Information Center omanyi nti abo baali ku testing abo. Bw'ogenda mu tasoga nti abo bayamba abamaze okufuna akawuka okubuddaabudibwa obulungi positive living. Naye bw'ojja mu Fokagifo tuli ku bavubuka nga bwakugambye okubawa ebintu okubawa education a type of education training eyo gy'omanyi nti bwe naagiwa omwana bw'aba ng'alina akawuka tajja kusiiga bw'aba takalina agenda kumalako ayingire mu bufumbo akule nga tafunye kati ffe naye training eyo okugamba nti erina okuba affordable abantu balina esente tezirina okuba waggulu bwe ziba waggulu kitegeeza wali abaana bogenda okulekayo wansi erina okuba holistic nga bwakugambye nti byonna ebizingiramu skills zirina okuba integrated kitegeeza yo program eri expensive kyetuva mu World AIDS Day no twagala kunyonyola abantu okubaga nti bannange ministry gye tulina ku Fokagifo yo training abaana yeetaaga obuyambi bwammwe involvement yammwe mujje tukole work to raising sente ezinayongera okunyweza institute eno mu kifo ky'okufulumya abaana onere 10 buli mwaka tufulumye 3 tufulumye 5 mu kifo ky'okugamba nti amale emyaka 2 ku center alyoka noonye business ayigire business mu institute afulume nga already alina sente alina obukugu bwa business agenda kwongeramu. So tutegese omukulu ono ne tiimu ye bategese nti nga 10 December Tuesday turonkinga tunyweza petroni waffe kye yatandika mu July
okunoonya sente ezizimba ettendekero erya business, center ya business ate ne library y'abaana. Okay. Yes. So kati walk eyo tugenda gikola nga 10 December ogwe 12 guno ogugenda okujja nga tuyina different rates zetwataddewo. Omuntu waba nga ayagala kuparticipating tetwataddewo mutemwa gumu nti gwego. So twataddewo mutwalo, waliwo tickets ez'omutwalo, ez'ebiri, ez'etaano, okusinzira buli omu kyawulira nti nze njagala kuwookingira ku zino. Oli asobola n'ogamba so akuwookingira ku mitwalo 5 mumpe tiketi ez'emitwalo 5 nnya at least mbeere heve. So bwe kityo bwe kiri tugenda tuyina set of points nnya. Set of points nnya nti tugenda kusimbula esookera ddala egenda kubanga eri Mengo Senior nga tusimbula ali Mengo Senior nga tugenda Makerere University. Endala eri Bwaise tugenda kuva Coping House tugende Makerere. Then endala tugenda kuva ab'Kamwocha abava Kamwocha side eyo Ntinda tujja kusimbulira ku Uganda Museum. Ate abava side eno Jinja Road Nakawa tugenda simbulira ku City Square. Olunaku olwo saawa emu zennyini directions bonna batambule nga bagenda Makerere University Enyabo. Tugenda ku converginga saawa emu kitundu ez'okumakya tutambule saawa 2 kitundu tusobole okutuuka tulowooza nti n'omuntu ne waba atambula mpola nga tamanyiridde byakutambula at least 1.5 hours ziba zimutuusa Makerere. So tu plan is nti by 10:30 tube nga tuli Makerere, then saawa 6 zennyini 6 kitundu tuveewo kubanga Makerere we tutuuka kwaniriza bawokazi baffe na kubeebaza mugenyi omukulu n'ayogera n'abantu ne tubaleka ne bagenda ne bakola emirimu emirala kubanga lunaku lwa kukola. It's a Tuesday, so we want to make it as brief as possible so that at least people can work in the afternoon. Okay, kano ni omuntu waba yagadde okweyingamu egyo mu kutambula okwo ateekeddwa kukola ki? Ekisooka alina okufuna essimu ez'omukulu ono bamubuulire tiketi azigulawa. Ndowooza ajja kukyogerako amanye we bayinza okugijja. Ekyokubiri ayinza kweyunga nga tayagala kutambula naye nga ayagala sponsoring nga abavubuka bamutambulire. Agambye nti mumpe tiketi 20 y'emitwalo 2 nina essomero njagala abavubuka bange bakole ki oba nina ekibiina ky'abakyala oba nina ekibiina ky'abaami oba tuli bakwaya twagala so oyinza okugula tiketi nga oyagala otambule gwe kennyini naye oyagala okugulira abalala nga group. Era abo tubeetaaga nnyo kubanga nga womanyi ne sente zeetaagibwa n'obwo obumu tubwetaaga okulaba nga tutambula n'abaana tutambula n'abantu abakulu. So tusaba buli kitongole ekiri eyo ministries amasomero nkimanyi amasomero gagenda kuba gawumudde amasomero agasinga getutuukiridde batugere bagala kuba bawumudde naye era ne bagamba kale tunaaweerezayo wakiri basitaafu 3 so yenna ali eyo togamba nti ffe tugera kuba tuwumudde bw'owummula essomero teriggwawo alis osindikayo abantu 3 ne bajja ne baanayo ensi nayo neekutegeera nti owabaddeyo nate n'omulimu guno ne gutambula. Data ne bakwata ne data era tukusuubira okubanga woli n'okwata abantu bano n'obalaga ensi yonna nti bakola omulimu gw'okuyamba abavubuka nga bayita mu Friends of Canon Gideon Foundation. Era nzikiriza nsomera abantu baffe enamba katumayiza ennyabo kakati enamba eyange nganze eri 782 782 92 5 9 tuyina coordinator owa walk-in nga ng'ogyeko nze nga director waliwo oli ali mu kukikwasaganya directly wansi mu field
nayo nsaba ngisome sayatole ayinza okumwangulira agamba gwe bangambye gwali mu field jangu kime zino sente oba tuleetere tickets so eri 0700 900 and bina asatu munya kanjiddemu 0700 900 bina asatu munya eyo namba bw'okikuba oyogera n'omule omwami Arthur Mugenyi who is the coordinator ow'ekintu kino kyonna naye nga twaniriza buli omu ba individual companies masomero amakanisa choirs buli omu mujje tukole omulimu gwa Mukama tuzimbire abaana bano ekijjukizo bamaye nti omwaka weguti mu 2020 abantu abaaliwo batukwatirako ne tufuna we tusomera ebitabo ne tufuna we tukolera bu business bwaffe abaana bangi bakola bu business ezaawo naye nga babukola internally nakola busumbusa bwe naye nga ate alina butambuza one by one oba n'abufulumya so nga tulowooza nti wetuba tutaddewo such a space mwana asobola okufumba ebintu bye n'abiteeka mu center ne babigula ate n'afunako naye sente zaba alina okufuna. Okay, kituufu ekyo tweyanza nnyo tiketi kano ne basangawo era bubaka kibowa abantu nga tusembeera olunaku lwa Mukenenya. Tiketi bazisanga ku Totoro ndowooza ez'enjawulo mu Kampala muno buli wosanga Totoro petrol station babuuze tiketi ya Fokagifo Hope Run n'enamba z'essimu bazikuwadde bw'oba oli kumpi ne Katooke Jinja Karoli Katooke Nabweru Omuruka Wamala Egombora Nabweru Municipality Nasana sangibwawo Friends of Canon Gideon Foundation omuntu oyinza okumutuma lugawaindetera ticket. Then tulina tickets zetutadde Emengo Senior ziri n'omukyala Allen Gokyalya mu account section so abayite eyo bakuli Kasubi asobola okwanguyirwa okukyama awo nazifuna abantu bangi bagenze batwala tickets nga atwala nga akatabo nagamba so tuyina tickets mu bifo byanjawulo naye ekisinga obukulu simu eno oli waba pikinze interest kukuba simu ne tulaba waali ne tumuwa endagiriro entuufu eri most convenient. So message nga bwongambye sembayo kwegayirira abatulaba mikwano gyaffe nti bwe navaayo neyogerako ekyenda mu ebiri bankwatirako nenvaayo nenguma nentandika amasomero ago naye kakati stage werituuse eryetaaga era obuyambi bw'abantu okulaba nti balijja ku level emu ne baliteeka ku level eyokubiri n'olwekyo amakanisa amasinzizo emizigiti amasomero mwena mwemanyi abampagidde nga Friends of Canon Gideon banange tubakoola mutwegatteko ate koolo bwetuba nga 10 tujja kuba tubabuulira ne program nga bweneetambula okumala omwaka mulamba nga tuzimba kubanga sente bwe mwezituwa tutandikirawo okuzimba so oyinza n'okugamba nti waayi nze kangende n'emitayimbwa gyange ne simenti sente nzirina naye ndowooza beetaaga simenti okusinga ne sente kugani batuwa ebikalu nabyo ne tubitwala netubikola ne tuzimba kubanga ekizimbe ekyo kyetugenda ozimba almost plans ziri almost ready so wetunafuna sente zisooka nga tutandika okuzimba. Ali ku Delta TV ebadde program obulamu olunaku era tubadde twogera ku nsonga za Mukenenya mu bavubuka n'okutwaliza awamu mu ggwanga lyonna nga bingi bye tulabye lwaki Mukenenya akyalemedde mu bavubuka ennyo lwaki akyaganidde mu bavubuka adde bingi bikoleddwa babuuliriddwa ne akyalimu kyetulabyeko batya okwekebeza abamu ate batya okubeera nga basosolebwa singa omuntu yeekebeza nekizuulibwa nti alina akawuka wanaagamba banne bajja muyisa mu maaso y'ensonga lwaki bangi beekweka ate mu kwekweka ne basiiga abaala. Tusinkane olwokubiri olujja era tujja kubeera ku mulamwa gwa Mukenenya mu ggwanga tujja kubeerako n'omukulu omulala ku lwokubiri olujja ssaawa emu yakawungezi paka ssaawa
emu n'eddakiika 55 mbadde Rita Lukenge okutuusako puroguramu eno mu studio mu control room wabaddeyo Lukoma, ku kamera kubaddeko William ne producer wa puroguramu eno Lugonvu, okulaba nga tugiwumbawumba ne tugikutuusaako obutereevu. Sula bulungi.